mu mawulire agaliwo mwami Kyagulanyi weebale kujja olyokanga n'ojja n'ozibula ensi amaaso ne tulaba ebyo ebyali byatulemedde okulaba. Amawulire agaliwo abantu abaava South Africa abakuŋŋaanira ekyankwanzi Mzee Museveni n'abewa miliyoni 2 batandise okuddayo South Africa. Wenze abantu abali ekyankwanzi abaalajananga nti banenge mutuyambe tufa South Africa ne basindika ennyonyi ne zibajjayo South Africa ne batuuka Uganda ne babatwala ekyankwanzi ne babasomesa nga bamanyi basomesa abantu bayigere n'okuyingira mu public mu society ze Uganda nga bazzeemu ku magezi wenjogerera batandise okuddayo South Africa. Nakola mboozi nakola katambi ne nkutegeeza nti bannayuganda balaba edduka era nakugamba nti bano bonna boolaba ekyankwanzi ebitundu 9 ku buli 10 kasembere n'aterera bagenda kudda munda mu ggwanga erya South Africa. Kakati bwe twogerera ampuliriza nga abasajja batandise dda okurosinga boda nga bayingira munda mu ggwanga erya South Africa era nga abasinga bayitira ku ttaka. Bino byonna nno bigenda mu maaso nga Mwami Museveni yali alowooza nti wana bajja South Africa n'abawambira wali eri ku kisaawe Entebbe n'abatwala ekyankwanzi n'abambaza ebyambalo bya UPDF mboolwa n'abateekamu mwoyo gwa ggwanga. Nkugambye nakugamba abantu 9 ku buli 10 bateekwa okudda South Africa. Jjukira nti bano bateekamu biliyoni 12 zeza issuingibwa gavumenti egende ebale stewing wabula okusinziira ku mawulire galaga agatanagakasibwa nti bano bakozesa ku biliyoni 1 nga biliyoni 9 tetumanyi we zalaga tetumanyi we zakwata. Ebyo tugenda bitunulira nabyo biwanvuko bingi. Abaali mu kino mwalimu Robina Nabbanja Musafiri ono nga Prime Minister gwanga erya Uganda nga mulimu omusajja Honorable Minister Kasolo kakati ono Haji Mulamba ampuliriza oli owakingisa kati wuliriza Fred Lumbuye ebigambo byongedde okwonooneka ebigambo byongedde okulanda era nga bino biyingiddamu ne President ow'eggwanga erya Take kakati nno bukya mugunywa ampuliriza kakati guno bagujjudde gubimba wabula nga bino bitambula bwe biti ebyamuwanga Kivumbi byongedde okweraliikiriza abantu byongedde okweraliikiriza ab'ebutambala anti kooti bwe kawanga mudde tegenda kuddamu kukkiriza munnamawulire yenna mu kooti munda ng'omusango gwa Mwanga Kivumbi ate gugenda mu maaso. Kakati no bino byonna nga biri bwe biti omusajja Sam Mugumya mumumanyi muganda wa Dr. Kanukiza Besigye Kifeefi ono yalabwako katambi ng'avundira wansi mu basement. Kakati nno ebigambo bikomyewo ku ssiini olunaku olwalero. Amnesty International nakutegeeza nti eno kye kimu ku kitongole ebyavayo nga akalulu kawedde aka 2026 ne bakola alipoota namutaayika era nga alipoota eno abasajja naguno gwaka bakyaginyenyeza omutwe abali munda mu ggwanga erya Uganda abo abali mu bukulembeze kubanga Amnesty International wamma naawe eraba kino kibiina kinene era nga reporters zekikola ziconsideringibwa eggwanga nga America ziconsideringibwa nga ekitongole kya United Nations ziconsideringibwa nga amawanga nga UK ziconsideringibwa nga ekitongole ekya European Union. Kakati bino byonna nga biconsideringa reporter eva mu Amnesty International ogenda kulira ebigambo olunaku olwalero nga abasajja batudde ku matitiri mukwano gwange ampuliriza UN emaze okubeera nga erangirira jukira nti UN gye buvuddeko yavaoneresa reporter enkambwe kuna gavumenti eyeggwanga erya Uganda okusinzira kwebyo bibalaba ebyagenda maaso mu kalulu ka 2026 ate bwe kamala okuggwa n'ebigenda maaso olunaku olwalero nga bajja bawamba buwambi bantu nga bakwata bukwasi bantu omuli abakazi abo aboogerera eddembe ly'obuntu omuli n'abasajja abo abakulu abalina endwadde zaabwe ngali Haji Elias Lukwago. Kakati no UN yavaayo neewa ekiragiro kino nga baakiwa omuduumizi w'amagye alina okubeera nga akola mu ebyo ebigendera mu layini ye nga CDF so si kubuuka layini atalinye mu layini ey'omukoloboze omumyufu. Nze Eke Master ampuliriza ogenda kutunulira n'ebirala bingi bitugenda okulaba olunaku olwalero mu mboozi zaffe ez'olunaku olwalero. Kyokka nga Hajjati Nakalembe omukyalo omusomi w'edduwa era nga naye tutambula naye nga bulijjo agambye nti mukubire ku ssimu esembyeyo 592 ebigambo bikutererere. Kakati sigenda kubeera nga nnonzalonza era sigenda kulwawo kansumulule emboozi nga ntandikira butereevu nnyo mu nsonga zino zenjagala omanye. Wetwogerera nga olutalo lwa General Muhoozi Kainerugaba ne Fred Lumbuye lulabika nga lwongedde okubanga lugaziwa. General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'alangirira okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda ku embassy y'eggwanga erya Turkey agamba nti bateekwa okuba nga beekalakaasa mu bungi nnyo nga bo aba PLU babeere nga bafoosinga gavumenti y'eggwanga erya Turkey ebeere ng'esobola okuproducinga Lumbuye oba okumufulumya eggwanga lya Turkey akomewo wano mu ggwanga erya Uganda bagende maaso n'okuba nga
nga bamukolako emikolo. Kakati Fred Lumbuye alina ebigambo byayanukudde oba byagenze maaso n'okuba ng'ayogerako naddala ku nsonga ezo nabyo ngenda bikuwa wabula ng'atejjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire ng'abakulu bano olutalo lubadde lwava dda. General Muhoozi Kainerugaba yasaba dda eggwanga lya Turkey okubeera nga lifulumya Lumbuye babeere nga bamuleeta e Uganda, ekintu ekiyinza okuba nga tekyasoboka nga bwe twakusomera amateeka agayina okugobererwa ne tukubuulira oba kisoboka oba tekisoboka. Kati we twogerera ono olutalo alabikazzeemu okulusiikuula buto. Wuliriza muzimu ku tweets ez'okumukumu General Muhoozi Kainerugaba ze yakoze mu nnaku eziyise oba mu ssaawa mbale eziyise, yagenze ku mukutu gwa X n'ateekayo ndowooza kye tuba tuyita order ng'alagira nti bammemba ba PLU bateeka okugenda okudemonstratinga ku embassy y'eggwanga erya Turkey ng'okutandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwa Septemba ogujja ogw'omwenda awatali kulemererwa. Era wansi omukongozi we amanyiddwa nga David Kabanda n'addamu n'agamba nti the Turkish government must produce Lumbuye to us before 1st September 2026. Kati ng'alinga ategeeza General Muhoozi Kainerugaba yatwitinze agamba PLU shall demonstrate at the Turkish embassy in force on the 1st of September without fail. All concerned have been notified. Nti bonna bammemba ba PLU awatali kulemererwa mulina okugenda ku embassy ey'eggwanga erya Turkey mugende maaso n'okuba nga mwekalakaasa awatali kulemererwa ennaku z'omwezi nga lumu. Era nategeeza nti buli omu gwe kikwatako ategeezeddwa. Embassy ya Turkey esangibwa Kololo awo we bayita ku Prince Charles Drive Kololo awo embassy ya Turkey weesangibwa. Kakati omukulu yabagambye buli memba wa PLU ateekeddwa okuba nga yeetaba mu kino. Omukongozi David Kabanda n'ategeeza nti twagala naffe okwongera okutegeeza gavumenti ya Turkey okuleeta Fred Lumbuye ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omwenda tezinnaba kubeera nga zituuka, kubanga bwe zinaatuuka tugenda kujja ku embase yammwe tubeere nga twekalakaasa. Waliwo ekiwandiiko ekyawandiikiddwa. Ekiwandiiko ekyo ngenda kubeera nga nkikuyitirayitiramu aba PLU nga bagezaako okulaga nti batuukiriza oda eza mukama waabwe. Era nga mu bano naddala yasinze okulaga okuteekawo embeera ye David Kabanda nga bw'ogenda okuwulira ng'ayagala kuyambako mukama we okusobola okulaba nga Fred Lumbuye bamutikka bamugye Turkey bamuleete mu ggwanga erya Uganda. Ate nga kinajjukirwa Lumbuye ono emirundi mingi nnyo alabiseeko ng'alabula era ng'ategeeza nti bannange abantu abasobola bonna okumuyamba abeere ng'afuluma eggwanga lya Turkey aluddewo nnyo era yeetaaga okuyambibwa asobole okuba ng'avaayo, nti newankubadde tasobola kusirika kulekeraawo kwogera. N'okusaba n'obuwombeefu bannayuganda mwena gye muli abalina butya omuntu waasobola okwesolosa okutambula nga tafunye buzibu mutule musale entotto ekyo kibeewo balondoddewo nnyo goge mazima naye nga okwogera n'okukola emirimu gye nkola nga bulijjo ngenda sigala nga nkukola sina kye ngenda kutya kubanga gy'okoma okutya okola ensobi. Ebigambo bya Fred Lumbuye gye buvuddeko byategeeza nti ekyamazima wano waali aluddewo nnyo nti era waba waasobola okumuyambako asobole okuba nga atambula ava e Turkey aba oliawo agendeko mu nsi endala asaba yavaayo n'asaba ayambibweko ekyo kibeere nga kiba. Kyokka era olunaku olw'ejjo alina vidiyo gye yakoze, wabula mu vidiyo eyo yategeezeza nti n'obwo obutambi bwata okwogera nti gavumenti y'eggwanga lya Turkey yamutuukirira dda n'emugaana oba n'emusitoopinga. Ne bamutegeeza nti toddamu kubeera ng'ovumirira gavumenti y'eggwanga erya Uganda, gavumenti ya Turkey nga yemutuukirira okusinziira ku ye, wabula agamba yajja kusigala ng'akikola ekijja kijje nti era akikola mu bumenyi bw'amateeka nti waakiri okufa naye tajja kusirika. Kati kankibabuulire nno bulijjo butemukimanyi n'okukola vidiyo zino kati nkikolera abweru w'amateeka bangamba toddamu kwogera ku politics wa Uganda ng'oli wano nkikola ekijja kyonna kijje kuba sisolako bakanganda abantu babattanga buli kimu kikola. Bw'atyo bwe yagenda maaso n'okuba ng'ategeeza nti ekyo ky'akola akikola mu bumenyi bw'amateeka wabula yeewaayo nti kakikole ekijja kijje. Kakati nno wetwogerera abasajja bali mugezaako okulaba ng'ate bamutikka okubeera nga bamuzza mu ggwanga erya Uganda, ekintu kye tutamanyi oba oliawo kinaasoboka oba tekijja kusoboka. Ngenda kwongera obumu ku butambi Fred Lumbuye bw'azze ng'ayogera, era nga mu bigambo by'azze ng'ayogera omu ku bantu baasinze okusabula ennyo General Muhoozi Kainerugaba. No wanda lwaki baagala okubeera nga bamuzza mu ggwanga erya Uganda, nze ngenda kubikuwa. Era ne bannamawulire abamu bavuddeyo ne bakakasa nti ekyamazima abasajja Lumbuye bamwetaaga Kampala.
musajja Lumbuye bamwetaaga era okwekalakaasa ku embase y'eggwanga erya Turkey wano ne bannansi b'eggwanga erya Turkey baabawadde ennaku 30 mu mwaka gwa 1972 amini abayindi abawe ennaku 9 so kati tulabawo improvement. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gw'atambula naffe ensonga za Fred Lumbuye zenkuleetedde era nga bwe nkugambye nti ngenda kuwa obumu ku butambi Lumbuye bwazze ng'akola obuyinza okuba nga bwe bwanyiiza omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba oba oliawo nga ze zimu ku nsonga lwaki yandiyagadde okubeera ng'amukomyawo. Kati ngenda kukusomera ekiwandiiko nkubuulire gavumenti y'eggwanga erya Turkey yayanukudde ki. Ngenda kuwa ekiwandiiko aba PRU kye baawandiise nga bawandiikira embassy nga bawandiika general eri abawagizi baabwe baba memba baabwe oba bakkiririza mu kibiina kya PRU ekisinde kubanga si kibiina babeere nga bagenda okwekalakaasa ku embassy ya Turkey ng'ennaku z'omwezi lumu era ne bategeeza nti yo Turkey bagiwadde ennaku ezisigaddeyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu balina okuba nga Lumbuye bamuleese ng'ali Uganda. Bwe banaaba tebakikoze bana ba PRU bagamba tugenda kuyiika ku embassy yammwe esangibwe Kololo nga tugenda kujja ng'enjuki. Kakati nno ng'ebimu ku byowulidde bibadde bigambo bya Fred Kajubi Lumbuye ye kennyini nga yeeweera obujulizi mu mboozi zino zetugenda nga tukolera era nga tukuzimbira buli lunaku olukya ku nsi kuno mukwano gwange ampuliriza wabula nga saagala weerabire abasajja balemedde kubagamba nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda bano bagenda bali ku embassy ey'eggwanga erya Turkey bakole okwekalakaasa okutabangawo sinzigu munda mu ggwanga erya Uganda nga beekalakaasa lwaki gavumenti y'eggwanga erya Turkey tesobola kubeera nga ekwata Fred Kajubi Lumbuye okumuwa yo mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti bano baagezaako dda okwekalakaasa era bano baasaba dda okubeera nga baweebwa Fred Kajubi Lumbuye naye nga bwe nkutegeeza muganda wange Patrick bwakutegeezeza waliwo ensonga nnene zino nga zingiramu n'ekitongole ekya UN kirambirira nga tebasobola kubeera nga bakwata omusajja nga Fred Kajubi Lumbuye bamwoye mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Era abakulu bano okuli General Muhoozi Kainerugaba n'omukulu amanyikiddwa nga General Museveni yennyini Kaguta bakimanyi butereevu nnyo nti gavumenti y'eggwanga erya Turkey tesobola kubeera nga ekwata omuntu nga Fred Kajubi Lumbuye nemuzza munda mu ggwanga erya Uganda naddala nga bamaze okubeera nga bakitegeerako nti ono political activist nti ono mulwanirizi wa ddembe. Kaakati nno kitegeeza bw'omukwata n'omuzza munda mu ggwanga erya Uganda oba omaze okubeera nga okakasa nti osayininze death warrant ey'omuntu ono ekimenyera ddala amateeka ekikontanira ddala n'amateeka agafuga eddembe ly'obuntu okwetoolola ensi yonna nga bw'olaba abasajja bali bennakutegeeza abadduka munda mu ggwanga erya Rwanda kyokka nga General Kale Kayerekyezi Kayihura yabakwata n'abazaayo e Rwanda nga gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ebanoonya. Kaakati ekyo kyamenya amateeka era wenjogerya olunaku olwaleero ng'omusajja amanyikiddwa nga General Kayerekyezi Kayihura nga n'essaawa zino wenjogerera ono yamala dda okubeera ng'akubako sanctions oba ziyite ennatti nga takyasobola kubeera nga yeetaaya mu mawanga gali aga Bulaaya bepo n'okubeera yadde alumbiddwa endwadde enkambwe ogenda okubeera nga ajjanjabwa kubanga ono yamenya etteeka nga Uganda yemu ku mawanga agali wansi w'ekibiina kino oba ekitongole kino ekya United Nations. Kaakati nno amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa kati omusajja yakwata abantu bw'atyo n'abazaayo mu gavumenti y'eggwanga erya Rwanda abaanoonyezebwanga era alipoota ezo zajjanga nnyingi mwaziraba kati ogenda okakananga omusajja ono aggaliddwa era ng'onakubiddwako n'ennatti amawanga ga Bulaaya nga gakulembeddwa eggwanga erya America. So kakati eggwanga erya Turkey terisobola kubeera nga lyenyigira mu mbeera eyo kubanga jjukira nti munda mu ggwanga erya Turkey muno mulimu omusajja omulala ono nga yali munnamawulire ampuliriza era nga yafundikira amaze okubeera nga era attibwa era mu ggwanga lino erya Turkey. Kaakati no Turkey nsi neegendereza nnyo naddala ku bantu nga bano ba political activist. Kaakati tulindiridde ku Monday tulabe ddala nga lumu tulabire ddala General Muhoozi Kainerugaba bwe baneekalakaasa ki ekinaabaawo gye buvuddeko ono yategeeza nti yasazzaamu contract z'abasajja abatakisi ezaali zigenda mu maaso wano munda mu ggwanga erya Uganda olw'okubanga gavumenti y'eggwanga erya Turkey yagaana okubeera ng'ekwata Fred Kajubi Lumbuye okumuwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati nno contracts ezo ezaali ziwereddwa abasajja abatakisi okuzimba wano oluguudo zaasazibwamu butereevu. Katulindidde tulabe bwe banayekalakaasa kiki ekinaddako gavumenti y'eggwanga erya Turkey enaapondooka n'ekwata omusajja Fred Kajubi Lumbuye n'emuwayo mikono gya General Muhoozi Kainerugaba nga bamanyi bulungi nnyo nti General Muhoozi Kainerugaba biki byayinza okukola ku musajja ono singa abanga amufunye singa aba ng'amugudde mu ttaano kosa n'ebyo ebigenda mu maaso bye balaba essaawa zino ebituusibwa ku basibe munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno bino bidanga bitambula bwe biti ekitongole
ekya Amnesty International nga bwe nkutegeeza nti eno body oba organ nene nnyo naddala mu bintu bino ebyokulwanirira eddembe ly'obuntu. Kaakati nno Amnesty International butereevu nnyo yavuddeyo dda neetegeeza nti ebyaliwo mu kalulu ka 2026 ampuliza munda mu ggwanga erya Uganda bano bagamba bibadde tebibangawo, bagamba nti bye baalaba byonna byewuunyisa nnyo era bitiisa nnyo kubanga bano baakola omukugu gw'ebbaluwa ne bategeeza nti mwalimu ebintu bingi nga muno mwalimu okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okukuba abantu, okubuzaawo abantu, okubawamba, okubasiba, okubatulugunya bepo n'okutuusa okubeera nga bano battibwa. Amerika yavuddeyo n'egamba nti mutabani wa Mwami Museveni wamu n'eggye erya UPDF eririna okuba nga liweereza bannayuganda naye nga kati lyafuuka ezimu ku ttuulu ezikozesebwa okutulugunya bannansi n'okubamalako emirembe, nti tebasaanidde bali unfit mu by'okwerinda. Era bo bagambye nga Amerika nti bagenda kuddayo batunule mu nkolagana gye balina ne Uganda mu nsonga z'ebyokwerinda. Amnesty International nayo mu kiseera kyekimu nevaayo newa report newa ne recommendation zaayo ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Abatamanyi Amnesty International ze zimu ku organization mu nsi yonna ezisinga okubeeza amaanyi ezitunuulira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Era nga Amnesty International ezze kola reports nyingi nnyo ku Uganda ku kikwatagana ku ddembe ly'obuntu, nga ne mu kalulu akawedde aka 2026 baavayo ne bakola report ku biki ebyali mu kalulu. Amnesty International yemu ku organization ezisobola okubeesingibwako oba reports zaazo okubeesingibwako abantu nga European Union, United Nation ne America yennyini. Bwe twavuddawo then ne United Nation yennyini yeesitukiramu nevayo neegamba nti amaaso gaayo egatadde ku Uganda ku biki ebiri mu kutambula mu Uganda, omuli okulinnyirira eddembe ly'obuntu, omuli okubuzaawo abannayuganda mu ngeri ezitategerekeka, omuli n'okusiba abantu mu ngeri emenya amateeka n'ebirala bingi nnyo. Wakati mu mbeera eyo abamanyira ensinge yonna yonna nga mutabani wa General Museveni amaze okukubibwamu ebituli n'okulaga nga tasaanidde ensi yonna ng'emukubyemu ebituli. Twalabye international media zonna nga zivaayo nga zimakinga comments, ne tulaba different organizations ez'amaanyi nga zonna zivaayo nga ziwa comments zaayo. Kati essaawa eno okuziba ebituli ebyo badduse bazzeeyo ku corruption, nti balwanyisa corruption. Ye ne tiimu ye baswikinzidde olugero because balina script bo gye baaluka. Balina script gye baaluka, bafunayo obuliga bwabwe babuteeka ku list. Era essaawa eno batuzizza dda ku mboozi ya Anita Amongo ne bayakolanga nabo mbu batandise okukwata gundi. Tiimu eyo eri nnene. Ate abamu ku bo balina mu opposition kubanga bakimanyi mwe Abannayuganda nti mulimu abantu essaawa zino be mutakyasobola kujjako hadith nga ne bwayogera temujja biwulira. Kati kye bakola balina abali mu opposition. Aba bali mu opposition bwe walabanga mutandise obbategeera n'obbagwamu nga badduka speed nga batandika okuwaana Kyagulanyi badde wange, Kyagulanyi kyali wange, Kyagulanyi mumanyi nnyo, Kyagulanyi mwagala nnyo, Kyagulanyi ntambula naye nnyo, nga baddamu nga script eddamu etambula. So mugyegendereze. Buli lwe mulabanga ensonga ezzeeyo batandise kubanga ezimu ku grand strategies zaabwe yeyo okulwanyisa corruption. Yo bagiwandiika ne bakola ne list y'abantu bameka bagenda okuwangaalirako oba okusiimulyako ebitoomi nga balaga nti balwanyisa corruption. Naye togenda basanga nga bakwata abantu nga Sam Kuteesa, togenda basanga ku bantu nga Bamawanda, togenda basanga nga ku bantu ba Thomas Tayebwa. Like for example, ina list na dala y'abantu eya parliament ene evuddewo be mwali already mwenammwe mukubyemu ebituli, which is okay because personally I don't support corruption. However much little it may be, I don't support it. But I don't believe nti kituufu okutandikira ku maji nga waliwo agabaata neni agatambula agayinaayina. Mutandikire kugabaata mba mugamba nti mulwanyisa corruption. Namwe mwennyini temuli meant kubeera mu government eyo. Mwami Museveni si alina okubeera president kubanga Bannayuganda tebamulonda. Ba CDF essaawa eno yeyita CDF si alina okubeera CDF kubanga tusuubira nti walina okubeerawo president omupya n'enkola empya. Okitegeera myezi 5 emabega Bannayuganda balonda president waabwe boge bwakkiririzaamu alina okukola ebyo.
era bw'aba atudde mu buyinza ebintu byonna bigenda kutereera. Temwetuma mutandise okwetuma emirimu egitali gyammwe, mwefuula bize. Kati abantu bangi nnyo bali mu bazanyira ku bwongo mmwe Abannayuganda. Babajje ku biki America byeri mu kwogera, babajje ku biki European United Nations byeri mu kwogera, babajje ku biki ensi yonna byeri mu kwogera. Kati babazizzayo mu kibozi kya corruption, we are fighting corruption. Bayina kakiriki kabwe mupayinga attention. Bali wa mu ebintu zivula banvuma. But I don't care kubona tekuli kandisa. Tekuli kandisa. Kubanze nagano omutwe gwange okubeera nga ninga mbata. Siri mbata. Mbu kibata kiri awo kigoberera bugoberezi nedda. Nkuba mu tochi ne ngamba kati gwonimba. Dakika 2 wano babadde nga boogera ku muhozi n'ebikolobero byakola. Babadde bazinze emikira nga bagizingidde magulu. Basuulayo katono, ne basuulayo katono. Kati saawa eno bazze ku corruption mbu balese bani simanya ababakolanga nani Kyamongo bonna yokkulu yonna bagenda kuvaawo mbu badde ne kuba commissioner bavaawo badde simanya ku baani Joel Sonyinyi badde ku baani abantu ab'enjawulo because bakola list yabwe bonga mpanvu kubagenda okuzanyira emizannyo gyabwe. Naye emizannyo gino gigenda kubeera successful kasita munabeera mmwe nga Abannayuganda temutaddeemu bwongo. Kubanga olutalo kati tuli mu kuzannya lwetaaga nnyo okubeera nga mukozesa obwongo bwammwe. Naddala mmwe abaana ba Buganda, mmwe abaana ba Buganda muleka abalakale babasiruwaze. Tosobola kuba gwe Omuganda nawe yakulira ku ngege nga nawe okyasikiriza okusiruwaza. Mujjukire ensi yonna tutunuddemu bagamba Abannayuganda eno gavumenti eriwo ebadde batulugunya. Twateekamu omukono munene mu kugireeta. Kati twagala kuddamu kukolera Abannayuganda nsobi yeemu batandika tukozesanga empuuta. Tubuukira kino ebikuyamba n'ebitakuyamba. Essaawa zino mwe mulina kupuushinga kiri. Ensi kyeri mu kupuushinga. Ekyokulinyirira eddembe lyammwe. Kale bwe babanga bagamba nti kale batandika tugambe bakyuse. Batandise okwagala okufaayo nnyo eri Abannayuganda. Nga temuna bakwata bali banguzi. Musooke muta abaana bali mu makomera. Abannayuganda bajjudde mu makomera nga mubasibye bazanyirako byabufuzi byammwe. Musobole okweyisaawo. Musooke mubate. Kale mubatuteere then amakomera mutandika okujjuzayo abali benguzi. Ate n'abali benguzi mutandikire ku gavumenti yammwe kubanga mmwe kennyini muli bali banguzi. Okeera otya ne weerayiza nga sigwa awangudde obuyinza. Okubakozesa sina amagezi oba lugezigezi. Abannayuganda mukozesa obwongo. Temubawa gaapu. Temubawa space. Mulimu abantu benyiro suubira okubeera mu bire ebintu ne bensuubira obutabeera. Mulimu ne benda banengamba noono nayo kipapula. N'omulaba nga atambula naye nga kipapula. Tukimanyi obwongo bwamwe babatuulira endowooza zammwe mwena babatuulira oba Museveni yabalogera wayonna gye yabalogera wakulu. Ini that nti temukyalaba mutambula naye mulinga abaafidda. Lwaki muyisanga abaafidda? Mutuulye ebintu mubyetegereze mwetegereze embeera. Lwaki ssaawa eno kati bazzizaayo ekiboozi mbu balwanyisa corruption batandise okweselebratinga gundi okoze nnyo mu kulwanyisa corruption Gasiya. Gasiya nze ndi wamputu. Abanvuma nayo bananvuma kubanga mu banvuma temuli mwasobola kundiisa. Sira mwasobola kundiisa. Mwenda muununa buunoonya abasinga obungi munoonya we mulya. Temugenda tusiruwaza. Mbu muzanyise ffe. Muzanyire ku bwongo. Mbu mulwanyisa corruption. Bwe beddira bo bennyini bebeewa wini ne bemala ne beeselebratinga. Mbu kati pushing ono wamala mu pushinga. Kati uno kamukutte nkuwadde nga beeselebrating engege zino obala muli ngege. Nze newunya n'engege ziri mu Uganda. Ngo celebrating abo muhoza akuwadde wini, Museveni akuwadde wini. Mbokedde olwanyisiza nnyo corruption. Museveni kati bakutte gwalwanyisa. Kale muli ngege. Muli ngege bannaye temusaasi mutusonyiwe. Mbu celebrating. Mbu that is a win also. No batunuulya n'ogala banno bano. Bakuba kuli muno ogamba la banno bano. Nabazanyira ku bwongo. Omuntu atali mu gavumenti mu butuufu bwayo.
mbukati abasanyusa namu n'abawaayo abali benguzi mujjukira banaye bana Uganda mujjukira mwayogera ku gundi yali ameka yali 10 oli yali ameka yali alukaaga oli kozi yali ameka katubawe kusanyu tubakutte ngayo ne bino ngane bisanga bi celebrating anito amongo bamukutte simanya gundo simanyo boss manyo because biti bamukutte simanya commissioner gundi bamukima no tunulire engege bave mu buyinza kuba tisiba ino bubiramu kyetuwagala kyokka tuwagala bave mu buyinza ebisigale tugenda byekolera muve mu salamu aleikum ajati nakalemba omusomi w'edduwa bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Twatambulidde mu nsonga zimu eza UN ne Amnesty International kakati nno bano nkugambe nti baavayo ne bakola alipoota namutayiika ku nsonga ezo ezigenda butereevu nnyo munda mu ggwanga erya Uganda wabula nga saagala weerabire nti n'olunaku olwaleero era eddembe lya bannamawulire limaze okuddamu okubeera nga lirinnyirirwa okusinziira ku kkooti wali e Butambala bwevuddeyo neekakasa okusinziira ku muwabi wa gavumenti eyawaaba omusango ogw'omusajja amanyikiddwa nga Haji Muwanga Kivumbi ono ng'aliko Member of Parliament owa Butambala kakati no gavumenti omusango guno gwe yawaaba wabula omuwolereza waayo yasaba gye buvuddeko nti bannamawulire bonna n'abantu aba bulijjo tebaagala bagende mu kkooti nga kkooti eno egenda mu maaso n'okuwulira emisango gino egivunaanibwa omusajja Muhammad Muwanga Kivumbi kakati no wakati w'okuliza emisango gino nga kkooti egamba teyagalamu bantu ba bulijjo teyagalamu bannamawulire kubanga egamba mbu waliwo abajulizi ng'abajulizi bano be bamu ku bakuuma ebitongole bikuumaddembe naddala poliisi eya Uganda abagenda okujja bawe obujulizi mbu ku musajja ono amanyikiddwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi nga bamulumiriza ku misango mbu gyegambibwa okubamba ono yagizza wali e Butambala egyekuusa kutta bantu abaali wali eri ewakaawe ampuliza kakati nno omuwabi wa gavumenti yasaba tayagala kulaba munnamawulire yenna akwata bantu bano feesi zaabwe tayagala kulaba muntu wa bulijjo alaba bantu bano n'abategeera ku maaso kati nga kitegeeza ekkooti yamaze dde okubeera nga ekkiriziganya butereevu nnyo n'omuwawaabirwa ga gavumenti ono okubeera nga bannamawulire bamaze dde okukakasibwa tebagenda kudda mu kkooti eya Muhammad Muwanga Kivumbi era ne bannakyalo bagenda kusigala ng'eri ebweru ku katimba kakati ng'ebivuddeyo balina kubeera nga balinda bulinzi balooyazi oba bakansozi baveeyo babeere nga baba briefing ku biki ebigenda maaso oba oli ku musango gw'omuntu waabwe avunaanibwa wabula nga bino bina bitambula bwe biti omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 3 kakati ate kkooti ezzeemu nekakasa ensi nega nti kubigenda maaso ebya Muhammad Muwanga Kivumbi ono ebyokubeera nga aweebwa beyiro okweyimirirwa oba obuteyimirirwa kati ekkooti ate egambye egenda kuddamu kubitunulamu omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 3 olwaliro tebinyezeeko wabula egambye ejja kutunula mu kusaba kw'abalooyazi ab'omusajja ono kwe baateekayo balabe ng'ennaku z'omwezi 3 oba omusajja Muhammad Muwanga Kivumbi ono yeeyimirirwa oba takkirizibwa kubeera nga yeeyimirirwa okubeera nga awoza ava bweru jjukira nakutegeeza mu katambi kaffe ke tusosokola olunaku olwaleero ne nkutegeeza nti waliwo omupango waliwo ekkobaane waliwo olukwe oluteeketeke obulungi ennyo wabula nga luno lupangibwa gavumenti ya ggwanga lya Uganda abasibe bonna aba National Unity Platform bano bonna mu makomera gye bali okwetoolola eggwanga lyonna okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti bano kaakati baatandika dde okubeera nga basonsekebwa ebigambo n'okubagamba batandika okubeera nga bakkiriza emisango gino gyonna gavumenti gye yabawawaabira gavumenti gye yabateekako nga babagamba buli anakkiriza emisango gino agenda kubeera nga ayimbulwa abeere nga ateebwa ng'aweebwa ekisonyiwo eky'obwerere wabula anaagaana tagenda kubeera nga asonyiibwa tagenda kubeera nga ateebwa ne bw'anaakola atya tagenda kubeera nga aweebwa beyiro okuwoza nga ava ebweru era kyova olaba nga bangi baamala dde okubeera nga bapondooka ne bakkiriza emisango gino wadde nga bagamba tebaagizza naye olw'okubanga baali bamaze emyaka n'ebisiibo basajja battu ne bakazi battu nga bali munda mu kolokonyo mu mbuzi ekogga ne basalawo ne bagamba tetulina kyakukola ennyindo y'enkoko kyekyenye ekimala kimala kaakati nno katukkirize emisango abasajja
batekako ekigambo nti twalya mu nsi olukwe n'olw'ensonga etukirize tugende ebweru naye omuntu afiira ekiziiro munda kakati nno bano abasajja bayimbulwa dda ne babeera nga balabikako ebweru kakati balya butaala wabula nga bano bali ku kipapula kiri kyenkutegeezezza ekikwatagana n'okubeera nga baweebwa ekisonyiwo oba giyite amnesty era nga omu ku boogezi ba amnesty ekitongole kino yategeeza ensi naga nti abantu bano balina okugenda ku amnesty bonna baweebwe satifikeeti zaabwe eziraga nti tebalina musango yadde n'akamu eziraga nti gavumenti yabasonyiwa wabula bw'okwata satifikeeti eno njagala ompulirize bulungi bw'okwata satifikeeti eno ng'ekoleddwa ekitongole kiri ekya amnesty n'osayininga nti nfunye satifikeeti yange oba omaze okukakasa n'okulaga ensi nti amazima amatuufu emisango egibadde ginvunaanibwa nagizza naye n'ensaba bansonyiwe kubanga nali sina kyakkola era n'ensonyiibwa era nga b'oddamu okuzza omusango gwonna olwo oba okwatibwa butereevu nnyo n'emisango giri ampuliriza egiba gyakusonyiibwa baddembe okubeera nga bagizuukusa ne babeera nga bagikuvunaana kubanga obeerozeemu okumenya amateeka wabula bw'ogaana okusayininga n'ogaana n'okubeera ng'ofuna satifikeeti eno kaakali ate kyangeri bbiri basobola okukusanga eyo gy'oli ne baddamu ne bakukwata ne bakuvunaana emisango gye gimu giri egyakusonyiisa kaakati bw'ogamba nti ze nasonyiibwa nga bakubuuza satifikeeti eriwa bw'obanga tolina satifikeeti abasajja baddembe okuzzaayo munda mu kkomera ne bakuvunaana bupya olwo abanga eyatoloka obanga eyadduka mu kkomera nga tolina satifikeeti kaakati nno okufuna satifikeeti n'obutafuna satifikeeti byonna bibuuzaabuuza byamatankane biringa mpale z'Abaseveni muganda wange Kakeeto njagala nsooke kutwale mu mboozi eno owulire bulungi nnyo omusajja ono mugumya amaze ebbanga eddene likwata mwaka mulamba ng'ali mu besimenti era ng'ali mu mbeera gye twamulaba gy'alimu akatambi sinza kakomyawo wano kubanga katyobola ekitiibwa kye kasekendi 27 ani yakwata akatambi kano wansi mu besimenti ani yakakwata bw'amala okukwata akatambi kano lwaki yakasindika ku mikutu emigatta bantu yali agezaako okusindika bubaka ki yali agezaako okukalagaani lwaki okumala omwaka mulamba akatambi kano kaite kakwatibwa lwaki omusajja yamala kogga n'abeera nga takyatambula nga lwe bakwata akatambi kano era lwaki kaakasukibwa mu public ensi ekalabe emanye n'okumanya Sam Mugumi ono gy'ali wabula bigambibwa nti omusajja ono yali ntebe ekatabi eyo mu barracks era nga kigamba nti omusajja omuyimbi owa NUP anoonyezebwa ennyo amanyikiddwa nga King Zale eŋŋambo zirumiza nti ono naye eyo gy'ali wabula nga kigambibwa mbu ono naye yakuba bubi nnyo era ali mu mbeera etasaana kulabwako muntu mutiitiizi kankutwale mu mboozi ya Sam Mugumya oba oli awo atebe nkujjayo nkutwale butereevu ebutambala eri mu kkooti ebigambo ebivuddeyo ebitasanyusa yadde n'akamu n'akatono ampuliriza katambi akakafulumye nga kalaga ono omusajja yakwatibwa Sam Mugumya last year mu August 2025 nga alaga nge yakubibwa nga alina n'akagaali babuta bu sketchers babuta kwe batambulira kwegamba nti yenna yakubwa alaika tasobola na kuyimirira naye mu vidiyo eno yakwatiddwa mu basement vidiyo eno bw'ogitunuulira ekulagira ddala ng'omuntu ono tali bulungi health wise era ku nkyalo olunaku lwaleero Lubongo yabadde agenza okulaba ku basibe Luzira Upper Prison gyasangidde omukulu gwe bayita Amos Lwangomani abadde yabula okumala omwaka yategeezezza bano ba Lubongoya nti abadde mu basement ekasenyi ekasenyi gy'abadde mbwe wali King Zale omuyimbi abadde anoonyebwa okumala naye ebbanga kati ennaku ziri mu 10+. Mbwera eno ne Sam Mugumya gy'ali era ne Muwanga Kivumbi gye yali gye baamujjomoleta mu kkooti kati nze saagala kwata allegations ezo nzifule into real wabula ekibuuzo kyange kiri kimu bwe mutunuuliddemu akatambi ka Sam Mugumya ki ekibajjidde mu mutwe mutunuulidde butunuulizi Sam Mugumya oba waliwo a very big communication ekisooka baani abali mu basement eyo abatulugunya abantu abo bakoleraani kakati ekibuuzo ne kijja ani yayingidde ne kamera ewabadde Sam Mugumya okumala omwaka mulamba atuuka okukwata vidiyo eyo agisharinge ku social media awe wali a very big question dots wobozigattirawo ani yayingidde mu basement akwate ka vidiyo aka seconds 27 akate kajje ku social media yabadde akawaani yabaddaani
awo mwenjagala kati tutandika okugattira dots tutambule nga tudda mu maaso kubanga toyinza kunkakasa nti mu basement bw'abanga gy'abadde Kasenyi nga bwe bagamba ng'abaddeyo okumala omwaka mulamba olwaleero tusobodde okulaba Katambike ng'alimu eyo embeera ani yakakutte ani yakutte akatambi ako ani yakatadde kiki kye kitegeeza I'm not looking for him or her to be blamed waliwo n'abali mu system nga balina bye bagikozesa ogisuula mwajukira ebiseera awo Lumbuye we yayogereranga ebintu ng'ebintu byayogera bituukirira mwe mukyala bamuwakanya bw'ayogera ebintu mwe mulaba babiwakanya asobola okwogera ebintu 10 ku bintu 10 ne kutuukirako ebintu 7 ebisatu ne biba bifu ate mu mawulire oyo batusobola mwanda ratinga abeera ne credible source of information tosobola kyova olaba bw'avaayo n'ayogera ne bwe kitwala emyezi egi kihapeninga ne bwe kiba tekihapeninze wabawo dots ezitagatta mmwe saagala bba mentioningira wano mudde mutunulye byazaayogera the question comes to you ani awa information Lumbuye mulaba abakulu bano okutuuka okulemera ku Lumbuye oyo baanoonya omuntu awa information mujjukira bakwatira omusajja ono gwe bakwata ne nuwa mutwe oyo asiimu oba yalagawa mukimanyi nti bangi abakwatiddwa mu magye eyo nga babakwata babamba lwalowooza be bawa information Lumbuye oyo naye nga ne kati tebamanyi ani awa information Lumbuye ne kati nze nkibabuulira toyinza kunoonya gwe bawa information ng'osobola okufuna amuwa information tekisoboka kitegeeza bonga bo bayina that credible information nti omuntu agibawa ababuliddwa kabajje wagibajjako kwe kumulemezaamu okumuyiga mumanyi babuloga bali bameka ababuloging abali ku social media kuno mulowooza lwaki tebabayiga mumanyi ebigambo Munyagwa byayogera lwaki tebamuyiga kibayita source of the information etuuka nekugetinga off track kyekyapeninze ku kavidiyo akafulumya akasaamu mugumya alina okubanga eyakakwata teyakakutte eggulu ng'ayinza oba aludde nako nga yabadde atusiza kata era nga nokukata yabadde pulaani ye babuliza bbanga kisaamu mugumya ne bateeka gavumenti ku bunkenge lwaki kafulumye kati ekibuuzo ekyokubiri mwe temulowooza abali mu gavumenti kati nti kiri mu kuteeka pulaani zammwe ku risiki okwogera beesi zammwe we musinziira okukolera ebikolobero nga mukimanyi nti mulina amaaso agabateereddwako agali mu kunoonyereza okwagala okumanya n'okuexposinga Uganda mujjukira sole ya Lale Madoa gye yatukuba ng'agamba nti ku information eyafulumiziddwa mbu abasirikale ba Uganda be bagenze ne batta abantu e Tanzania temugijjukira Lale Madoa najja n'atuusa okukyaza Kyagulanyi wano mu mawulire waliwo kibayita community story waliwo ne investigative stories tezikolebwa abantu bajjo zikolebwa omuntu ng'alina connections ate ng'azikola in a closed door naye n'atuukana kwa information outdoor nga tulina wegiwakanira nga ntuufu temulaba nti okeera ku makya boogere nti tubadde Kasenyi ekisooka omuntu kwe mwatutte ng'awambiddwa mumusibye kantuntunu Alian Kosias yategedde atya nti abadde Kasenyi kiki mbajjirayo nti ne mu system mubeeramu abantu abali anti-government nga they are fighting the government nga nego tosobola kimanya nkugambye ebimu ku binoonyezesa Lumbuye not because nti byayogera alimba mulimu byafulumya nga bigatta era bifuluma ne bibeerawo Festival ya King Saha King Saha fuze songa King Saha fuze King Saha Katana Lumbe sinza Kololo Mutonde ke Kololo Festival Gakumina nyanga 5,200 mukaga Yonebe Kololo Airstrip Okinge mtwale bini Yepe mitwale tano Emeze ya mkande musatu Waluoine yobu tano King Saha meko wale Namasaka marize Wanampiji marize Wanantebe marize Wanachinja marize Wanamitiana marize Abesirobwe marize Abebusika marize Katina Luogidwa Sanyuka TV NBS TV NBS Music Yuga Tunes Capital FM Uganda The Beat Farmer
mawulire ge twakafuna katikati gategezezza nga kooti ebutambala grade 1 magistrates court ebutambala emaze okuyimiriza emikutu gy'amawulire gyonna from reporting emikutu gy'amawulire kooti y'ebutambala yimiriza emikutu gy'amawulire okulipotinga reporting covering or live streaming proceedings mu musango oguvunaanibwa era omubaka w'ebutambala Muhammad Mwanga Kivumbi era omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ky'NUP mu kitundu ekya Buganda mu musango ogw'oku inciting violence lwanaddamu okulabika amawulire gaweereddwa obutalipotinga obutakavalinga terikula live streaming proceedings nga bigenda maaso mu kooti. Kino tujja kwetaaga okitegeere okwongera okitubuulira tukitegeere kubanga okulipotinga nakwo kuweereddwa okavalinga kati okavalinga kitegeeza nti ow'amawulire najja n'akwata byakutte n'abitwala ne babizannya oluvannyuma, that is covering. Kati live streaming ebigenda mu maaso ne mubuweereza butereevu kati byonna bigaaniddwa ku musango oguvunaanibwa Mwanga Kivumbi. Amawulire tegakkirizibwa kuddamu okukola bintu ebyo bisatu: reporting, covering and live streaming. Kitegeeza nti tewajja kubaawo amawulire yennaawo pozi nga nze nkitegedde obubi. Ruling eno okusalawo kuno kubadde delivered amakya gonna ku lwaleero ku Lwokubiri oluvannyuma lwa abawaabi ba gavumenti okuteekayo okusaba mu kooti nga baagala wabeere restrictions on media coverage ku proceedings zonna. Amawulire gateekebweko ekkomo engeri gye gabadde gakavalingamu omusango guno ogwa Mwanga Kivumbi. Abawaabi ba gavumenti baagamba nti kisuuse. Mwanga Kivumbi buli wabadde alabikako mu kooti amawulire nga gabeera mayitirivu nnyo, live streaming na buli kimu. Era nga ne ku musango gwa Besigye waliwo amateeka amajja agafulumizibwa kooti oba ekitongole ekiramuzi. Kati ne ku Mwanga Kivumbi bwe kiri. Kivumbi ono avunaanibwa emisango egy'okukuma omuliro mu bantu, inciting violence and managing an unlawful society. Emisango egyo nti yagizanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Yali ku kyalo Bugoye Egombe wadi mu district y'e Butambala. Emisango gino gyonna agenda maaso n'okuba nti yagyewakana. Mu kaseera kano kooti ekyagenda maaso n'okweka nti ebitunulatunulamu erabe obanga okusaba okw'okweyimirirwa okwateekebwayo bannamateeka be kooti ekukonsidalinga bamuyimbule oba nedda. Kati ebimadde nyino bikubuulira ebivudde ate mu kooti y'e Butambala teri kuddamu kuweereza butereevu, teri kuddamu kulipotinga, teri kuddamu kukavalinga musango ogwo Muhammad Mwanga Kivumbi buli wanaaba alabiseeko mu kooti. That is it.